Poliisi etandise okunoonyereza ku kufa kwa Godwin Kansime abadde nannyini w'essomero lya Victoria Secondary School Nansana. Okusinziira ku Leonard Simbwa omusomesa ku ssomero lino mukama we baakoma okumulabako ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno omwaka guno wabula baafuna amawulire nga bwe yali attiddwa mu lojja Nansana Inn omulambo gwe ne gutwalibwa ne gusuulibwa ebusunju ku lunaku lwennyini lwe yasembayo okulabwako. Semba kumulaba ku Friday ennaku z'omwezi nga lumu. Saddamu kumanya ntambula ze kubanga nze nali mbeera ku ssomero naye alina emirimu gy'emirala gyakola. RDC w'e Nansana Shafik Ali Nsubuga Bonnambiro alagidde okugalibwawo kwa looja eno eya Nansana Inn. Zaatulaze nti yavudde mu Nansana Inn ne bamutwala eri. Wetutuukidde aba Nansana Inn manager tumukutte n'abalala era bakkiriza nti kituufu omuntu yafiira waabwe. Simbwa ategeezezza nga bwe beekubira enduulu okubula kwa munnaabwe okuva nga lumu omwezi guno. Agambye nti baagezaako okumunoonya mu bifo gye yali atera okubeeranga nga buteerere okutuuka poliisi we bategeezezza nga bwe babadde bazudde omulambo gwe nga guli mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago. Ate tunaba kufuna bukakafu. Tuwulira buwulizi twalina omuntu gwe bazudde naye tetunnakikakasa kuba situnnamulabako. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga ategeezezza nga bwe beeyambisiza kamera zaabwe enkesi okuviira ddala ku mmotoka bano mwe baatambuliza omulambo okuva ku looja eno okutuuka bwe baagusuula. Ate oluvannyuma ne basanga ki omulambo gwe kubanga kusanga okubaddeko okubula kw'omuntu badde bali baripootinze eri mu Nansana poliisi. Ati Nansana bali kukola ki okukola okunoonyereza omusango ogwo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.